Nange ndi Kibuyeno neyagalanga wabitege bamubikira nyina atambula azina mu nteekateeka za Independence Night egenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 30 nate omusumba Aloysius Bujjingo agumizza abakkiriza nakinoganya nti ebyokwerinda security eri gguluggulu atakomyawo akinoganyiza nti omuntu ateekeddwa okuba n'amazima naddala mu bintu byakola ababbi abaagala okuzoganya ng'ennaku zino aboogera naddala abavubuka mu kinoganya babalabudde mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa bajja nate emikono kugizza wa gigitawomera ntungo katubirabe. So mu plani zaffe eza security tuplaningidde nnyo abaana ababatambula okuba nti gye muyita temusanga buzibu. Omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo agumizza abo bonna abaneetaba mu kusaba kwa Independence Night okutegekeddwa ekkanisa eno ng'ennaku z'omwezi 3 Lwokutaano olujja e Kololo ku kisaawe nti ebyokwerinda binywevu. Bino byonna bibadde mu kusaba kwa Lanchawa okubadde ku Canaan Land wakati mu kusaba n'okusiiba okw'ennaku 42. Obukuumi obwo bwonna nga tubuteekateeka ekisingako obukulu bwe bukuumi bwe weegabira. Kakasa nti bwe muba mutambula muli mu groups mwabayina essimu 3 nnya tambula n'essimu emu ekola communication abantu bwe gye balina nawe gye omanyi nti ngikwata mangu essimu endala ozirekeyo ewaka. Omusumba Bujjingo agamba nti buli avunaanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga mwetegefu okuwa obukuumi nga bw'alambika. Kololo agenda kubeera mwangu nnyo. Ekibuga kisuubirwa okuba mu traffic jam naye twamaze dde okutula ne bekikwatako aba traffic twamaze dde okutula n'ab'ebyokwerinda bonna kumpi buli gwolowoozaako ng'eyo sekita ya byakwerinda tutudde naye. Ekibuga kijja kuba under strict security. Eri abo abasuubira okunyakula ebintu by'abalala omusumba abalabudde bw'atyo n'abasaba n'okubeera abeegendereza. Omubbi totawaana kutaayiza bantu. So abantu bangi bajja okuba nga batambula nga bava sayidi y'e Nakawa nga bava mu state center nga bambukira ku Wampeewo bangi abajja okuba nga batambula nga bava sayidi z'e Kamwokya luddawa batemera omwo buli muntu amanyi waatemera okutuuka e Kololo. Abantu taxi zijja kusomba zikoowe boda zisombe zikoowe naye Kololo waali buli muntu asobola okutambula n'atuukayo. Akubiriza abaneetaba mu kusaba kuno okujja nga beetegese bulungi era nga bawandiise ebyo bye beetaaga Katonda abakolere bafune obwetwaze. Nsaba buli ajja for Independence Night ojenga weetegese tugenda kusabira essaawa 24. Independence Night si Vision Night. Vision Night tuwandiika okwolesebwa kwaffe kwa mwaka mulamba tuva mu mwaka gwe tuba tulimu nga 3 Desemba ng'ekiro ku 6 tugenda kusala tugenda crossinga tuyingire mu mwaka omupya ogubaguze. Naye omwaka omupya ogubaguze tukakasa Katonda nti tumwebaziza okutuyisa mu guno era twetegese okukola ABCD mu mwaka ogujja. Mu kusaba olina okubeera n'okukkiriza nga tobuusabuusa Katonda olwo alyoka akukolere. Nti Katonda tagenda kubuuza ddiini, tagenda kubuuza buyigirize, tagenda kubuuza mawanga. Tewaliwo kikujjamu Katonda obutakuwa independence yo. Tewaliwo kikujjamu. Tewali gamba nti kino kyanzijeemu babadde baagala baggwanga gundi. Kino kyanzijeemu babadde baagala basoma kutuuka ku level bweti. Kino kyanzijeemu babadde baagala balina bbaasa za ssente. Tewali kigenda kujjamu okujjako nga gwonejjamu naye Mukama buli omu agenda muwa independence ye. Yeebazizza abo bonna abagezezzaako okusaba mu kisibo kino eky'ennaku 42 n'asaba Katonda abakolere. Mugambe ekisibo kigenda kitya?
ogambe webale ekisiibo, ogambe ne bwe tuba tetuli wano olina okunyweza ekisiibo. Yes, Saturdays oluusi tetubeerawo, gy'oli yonna aba ogenze ku mbaga, oba ogenze mu kwanjula, oba ogenze mu kukyala, endagaano yonna Katonda esigale nga yeesinga obukulu ku birala byonna ebijja. Leero overnight era akasiki katandise dda wali ku Canaan Land nga kano katuyingiza butereevu mu lukuŋŋaana lwa Independence Night olunaabeera e Kololo olwokutaano olujja. Byola Gabriel, Crossroad TV, Omunyi.